otunda kasooli bandi leta ndabeko waggulu wano naye nga tebannamugula kati ono yenna bagenda mulya ddi bajja kugula mpola nze madde nteesa tusooke tukolereyo mami ka surprise then ne December we naatuuka tujja laba kye tunaamukolera tolaba tugende tumusiime mami ekyaza bulijjo bwondaba nga muli ogamba otya nawe n'okyagaliza mami kati bwe mma nkugambye nti nze ndi redo kikolerawo olinza kulonda tukikoledde nze nja kuwola kale ez'ebirabo nja kuwola tuneebanja olunaku lwonna gwelolonda gwe wandyagadde ddi lwolaba lwe tulinza okukolera mami sande nga nvudde ku kyaki tukikole sande y'enkya bwekiba kisoboka bwewandyagadde what do you want bwe ŋŋamba kyo tukikole ku sande y'enkya then era kyaki muvayo saa 6 kati awo netwefuna tutya naye enkya saawa 6 baba bavayo saawa 6 ku kyaki mubaayo mmeka mugendayo saa mmeka ku kyaki saawa 3 kati ate ku Mande mami wetumusanga wakolera mwalumudde kati netubaleka olwe Sande ne lubayitamu kati nange ate onsanze nga Sande nina gyendaga kati netukikola bwe nkusanga wano netuvaawo nsobola okupiikinga wano baawo saawa mmeka waliwo olumu kasooli w'omutunda ku makya kati bw'okola ssente za kasooli tebakubba abamu tebalya kasooli ne batasasula babikolanga bambi kati mami anyuma omulaba mami kati yaali akolerawa ku muzikiti gwa Koloboza akola ki mami mami naye atunda kasooli naye yatuula wamu tatambula bannange mami anyuma netumusangawo wennyini kati ku Mande ezije saawa mmeka kubanga mbadde njagala nange ompeemu time enkyankole ebirabo bye then nzije ku Mande nkusange wano onaabaawo gwe ŋŋamba gwe kati gwe mukama wange olweggulo kati olweggulo otandika saawa mmeka kati ku Mande nzije wano saawa 8 nkulinde gonsange nja kupaakinga wano nninde obaawo oyinza notuukaawo waggulu n'obabuuza Hope Shifa aliwa oba mumukubireko tukwatagane tugende mami nga tamanyi tomubbirako togenda mubbirako okimanyi bulungi surprise eba ki tunamugamba okuteeba oba tateeba tulabe gwateeba osooke weekweke sooka weekweke tulabe mami ani gwateeba akikoze kati nze ngenda kuwola tugikole tuneebanja mpolampola bulijjo mubeera ne mami babiri kati mami birthday buli weetuuka nga 28 December ng'ogenda ogulayo kakeeke otera kagula ssente mmeka ak'omutwalo oba akakaaga n'omugulyako n'ekyokunywa kati tugenda muleetera mami keeke nga nnene nga ziri ze tutera okugaba otera oziraba kati ffe tetugenda linda birthday naye tukole surprise ng'egamba thank you mami yakumwebaza kati ne birthday bwerituuka era tujja kugula keeke tujja bba tusonzeewo ate awo tujja bba tusonze ate tajja mmanya nti no tusobola okuddamu mu surprise ng'okimanyi kati nze tukwatagane Mande kankone naye muno mulimu kaamula limale nyakuwa ku nkoko yange eno gyembadde ndi ya KFC olya kakamulali
Si kanji nnyo mpola mpola naye okalya nga bw'onywa n'otuzi. So kati kankuwe nezoogulamu kasoda. Tolaba tukwatagane. Tugenda kukwatagana bulungi. Zino sooke zikubeeremu. Amiina. Kati ogule. Amiina. Kale kati tukwataganye tetuyina simu bwe twefuna naye tuwano ku Mande lutaya saawa mmeka? 8 tuli wano. Bwe nobojjaawo n'ogenda wali ku office n'obabuuza bannaye Hope Shifa yatuuse mumukubire essimu basobola okukuba. Waliwo gwe bayita Sharifa. Sharifa omumanyi? Ng'omugamba atunda ngoyo oyo. Ng'omugamba Sharifa Shifa yagambye mukubire nina namugamba bojja kukubire mami tugende mukolako surprise. Alinye waggulu ku dduuka nambuuza yegwe Hope Shifa. Kati ontegedde otya nti yensi? Walabye emmotoka. Okay. Kati obadde ampa omulimu sooka ojja onnyumize wano nga tebawulira. Baga surprising mami. Nga 28 December. Birthday ya mami. Kati tugenda muwa birabo ki by'oyagala. Tomanyi. Ogenda binkwasa njiye. Kati onampayo ssente mmeka? Zenjagala zonampa. Bwe ngamba zoyina zonna nja kukolera. Zonna. Ogenda kusuula mu kakebe. Ati soko ngambe kale zoosuubira we tunaatuukirayo. Ongambe njasi. Ojja kuba wezeze emitwalo 5. Kati kweta mami tugenda musanga wa? Mami akolera wa? Egogona ku muzikiti gwa Koloboza. Otugenda osanga mami. Kati emitwalo gyaffe 5 kwenjo sasula bano betukola nabo. Tufuneko keeke n'ekimuli. Si byagala muwe kyekirala kyolabanga bakyoyagala tuwe mami. Ebyo bimala. Mami kati tumuwe ekimuli ne keeke. Kati nkufuna nti oyina ennamba y'essimu kuba kati onsanze mu kkubo. Ate wano ku dduuka nzijjawo lwalumu kati tugenda kwefuna tutya. Enamba omanya ate ya mami. Kati bane twefunye tutya simanyi na kumanya. Kuba twandiwandiise date eyo awantu. Banaye twefunye oba tutya. Oba ompe kale eya mami nze nja kati ffe ababiri nganze naawe abali mu kutegeka omukolo. Tulina okumanya engeri gye twefunamu. Kati nze kanjikuwe. Ompe namba ate eya mami naye oba tumusurprise nga birthday tennatuuka. Olaba otya? Gwe wandyagadde otya? Oyagala tumukolere ku lunaku lwa birthday 28 December gwe lw'oyagala. Osoma mu class ki? P5 kati wanozze nani? Oli kutunda kasooli. Kasooli ali waleeta tulabeko. Kale geno omuleeti. Omwana ndabye. Musanze ayambuka waggulu Bosch Fashions. Angambye ndabye emmotoka yo nenzija nga nkunoonya. Ayagala surprisinga mami agenda kusondayo emitwalo 5. 28 angambye yayagala 28 December surprise ya mami. Sharifa mbadde gamba mukwano gwange njagala mma kwanjuleyo bojja bw'omugamba bugambi kubira Shifa. Bonsookawo nga sinajja naye nze bwe mba ne mukama wange ebiseera ebisinga nkuuma obudde ono mukwano gwange ate mukama wange agenda tuwa surprise. Ayagala surprisinga mami we nga 28 December birthday ya mami. Nene mugamba tusooke tu surprisinge mami ku Mande. Nga tamanyi. Naffe no tuli bakirayant we. Kati mukwano gwange. Era bwajja nagamba kubira Shifa bwansookawo ku Mande. Ku Mande ono ye boss wange. Angambye tukoleyo surprise. Aba supermarket bakukkiriza. Kyokka ate olabika bulungi. Mami yakulabirira. You look nice. Abamugulako kati ku Mande ate kati nze client wange
tugenda kukolera mami we surprise alina wabeera tugenda kujja nno ebyeddala okikiriza you trust me bw'otuuka gamba Sharifa kubira Shifa nze ntuuse bwemba sikuumye budde kumande tugenda okukola surprise ya mami we agenda kwebaza mami wo mmanyi Sharifa mami wo mmanyi namulabakaawo bambi gwe yambuka bwambusaawo bagambe Shifa Sharifa ye kino ekya kaamulali omumpeereye ku kitalina kaamulali bambi kaba kukyusize mbadde ekifi kyange naye nkimuwadde kuba nze ndya kaamulali kati mulimu gwe omusobola kati genda ama bakuyiyize bye high five kale banenza I'm getting new friends nfuna emikwano Enoka mukwano gwange gomanyi omuntu okujja nga Shifa njakuwa mulimo antambulidde mpaka ku Hosh Fashions wagula nga Shifa nate tumanyi byabiri mu 8 December bwe binaabo kitegeera nze banne oba tomanyi lwanja kati Enoka nze kamuwole 5 tukole surprise era mwetegeke mukama wange mumutegedde wa Mande mwami temuncharginga nnyo kuba mubirabye biru mugitegedde kwe tugenda okukolera kati simanyi ezo oba tunaafunako eza keeke naki n'ekimuli ne Katonda ajja tuyamba tugende tu surprising mami kale mpulire essanyu the way he came to me with a lot of love akola atunda kasooli to survive nolaba omuntu omukulu alina emikono n'amagulu nakubira essimu Shifa saalidde alina emikono n'amagulu omwana wuuyo yeekolerera school fees we ne mami we n'akola surprising mami wange lesa zino gye tugenda wetuukira byonna mujabbira aba byonna ebikolaki amutundira wamu aba wamu mu kifo kimu yaatuula kyola kati ngambe tuba tugenda ali kasooli wetamusangawo ne tugenda eri gyayigira ekyalo tusooke tukette kasooli kubanga wakolera ekyalaani kwe kusomera ate wennyini kusomera lyo gyosomera ne mami wasomera ekyalaani ki ekirala ekisoomooza kye wasanga mu mulimu guno waliyo neyali ampadde ekicupuli kyali kyamutwala kiki n'atwala kasooli nandekera n'ekicupuli ate nemudiza ne ssente aya yatwala kasooli wa 10 n'akulekera ekicupuli abantu babi taliiwo ayinza okuba taliiwo ogirengerese piki ya kasooli oba kirira ano bwati kubanga wetukanga taliiwo kati tuba tuweta bwesi ne tugende aliwa oyo agenda maama sikugambye asomye nno ku mmotoka kumbe taliiyo ku ssomero yoyo maama agenda bugenzi ati nga mwina mukwatira wali twanguwe Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa